Okay, omulungi ali ku SB4 MEDIA tugusa ensonga nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Sebunya nga tukumewo n'ekitundu kyaffe nga tusinzidde side zeno Ekikunyu nga tuzze okuba updates ku nyumba yaffe eya maama wa omulema gye tuzimba. Mwasalawo bwennyini gwe ali eyo mwasalawo ne mututeekamu obwesigwa ne mutugamba nti SB4 tuzimbire omukyalo ono ennyumba wano bwe tutuuse nga w'olengera omulimu gwo tuli ku finishing enzigi madinisa byomwe ebiri ababbosi ndowooza obalaba omulimu bagutwala mpola naye nga mutuweemu ennaku ngaziizo oba 3 oba 4 ennyumba eno tujja kuba nga tukomawo ate kugiyingira. Omulimu gubadde gw'amaanyi nnyo tho waliwo bwe kikusukkulumako ne mubala naye naffe tetuzimbangako ogenda ne mubala ne kitabuka n'ogamba kintu tukikomye naye ne mutugamba tweyongeremu era nakati tuzze naye w'olengera munda buli kimu kiri kiriya tubuzayo kukuba ka seminti wansi enkokoto yayiiribbwa kuba seminti wansi kugisiiga omukulu waliwo atugambye nti mwetagamu siiringi munda omwo ne tugamba nti munnange ffe kabiiru ekatuuse kalubyeko n'agamba kintu ekyo kyangu nnyo so twagala okubanjulira nti munda muno singa mukama watuyamba ne tukubamu ka siiringi ennyumba eno nebeera ng'ate eri ku mutindo nnyo. Tuteeseteese nti kungulu kuno tugenda kuba nga tusigako langi ya undercoat. Undercoat kiri buli kidomola kiri mu mitwalo batugambye emitwalo 5 kwetagisako ebidomola nga 7 ate ne tukubamu ne pulaani endala nti watya singa poloti eno weetira naddala kati nga wano olwabadde badde ng'olujja ne tugamba nti wano kuba poloti eno eyitira nowe wati ne tugamba nti singa tusiba ekikomera ku nnyumba eno wonna omulemu oli tuba tumutaasizza abasajja oba aba bamuzaalamu abaana. Jjukira nti omulemu oyo bamuzaalamu abaana bamuleepinga nga buleepinzi nga bamusanga tatambula tayogera ewalala bwewaluzi ne tugamba nti singa mukama aba tusobozesa ne tufunayo ku ssente ne tusiba ekikomera ennyumba eno nebeera mu kikomera nti tuba twewaze okuddamu okubeera nga abajja okumukozesa oba okumuleepinga tuba tubasazeeko kwegamba ne tubazimbirako ddala n'ekikomera naye nga ffe nga ba SB4 MEDIA tetusobola kintu ekyo wala gwe munnange gwe ali eyo gwe osobola okutugamba nti nkikkiriza oba nkibayinze ne tukitwala mu maaso. Kuzimba kuno tekubadde kwangu ennyumba nga bw'ogiraba ennyumba yo nnene nnyo twasooka kugipimapimamu ntirowooza nti ntono naye muganda wange omulimu gwo gubadde gw'amaanyi nnyo ennyumba nnene era nga tuzze kubawa updates olunaku olwaleero nga tuli mu kumaliriza naye nti mu kumaliriza tukoze okumaliriza naye kyetwabala era kisusseewo kubanga muri kyalimu era ebyetaagisa bingi abakulu bano bolaba be bakoze ku mulimu gw'okukola ennyumba finishing ng'era wano kashedi kano kolaba kali emmanju ke kapaati ketutaddeko aka muganda waffe omulema wagenda okuba nga afuluma guno omulango gugwe agenda kuba nga afuluma wano wakolere emirimu gye najja kuno kwatambulira kana akatindo paka ate mu toilet nako tugenda kazimba bulungi tukateekeko amabaati ndowooza olaba poozi zino tukateekeko amabaati kwegamba wabeere nga wali clean ngera waba nga azze nga yeewalula kabeere nga ayita awantu nga wali clean paka ate emmanju. So bwe yaliwo nga tutandika omulimu guno agobedde story eno kuva bwe yatandika nti watuteekamu obwesigwa n'ogamba nti mutandike nawe tukwata ku mukono ne tuyimuka ne twavula ne tutambula kaakati naffe tutuuse tutandise tulaba gye tulaga tutandise okutuuka ku byengera ngera ennyumba eno mu nnaku bwekiraba kinene bwekiraba nga sitaani nga yow'effujjo mu nnaku nga 3 okuva kati oba 4 ennyumba eno tujja kuba tukola pate y'okugiyingira naye nga omukulu omalu jangu eno omwe wali ku kamera by the way naye nga waliwo suggestion oba tulinawo akalowoozo nti ennyumba eno okusinziira ku ssente mu nnyumba eno tetwateekamu siiringi waggulu naye waliwo atugambye munaye amanyi ku by'okuzimba n'atugamba nti watya ennyumba eno
ne tukibala bulungi ne tuteekamu siiringi ne tugamba nti tujja kukiwanjulira bakama baffe ennyumba bwe mukikkiriza mmwe bakama baffe abali eyo tetufuddeeyo omusajja osinzidde okubeeramu bwe mutukkiriza ne tuteekamu siiringi tuba tukyaniriza manyi mmwe bakama baffe mmwe babbosi baffe nti muwe mulina okukkiriza naga nti SB4 omutwalo guugwo SB4 etaano giijo oba 10 muteekeemu siiringi tuweza obalira siiringi okukubamu siiringi butimba biki byonna nga kiyinza okumalawo nga akakadde kamu nga mu emitwalo 6 okukubako siiringi gana amabaati negabeera nga gali nga tugabise kugamba kayumba ne kabeera nga kali smart nnyo naye nga twebaza nnyo omuntu sekinoomu eyavaayo n'atugamba nti SB4 z'omutwalo guugwo oba SB4 nze 10 liiryo oba 5 bwe wenna tukwabaza nnyo bannange tojjanga okwo mutulaze nti mugenda kubeerawo naffe era omulimu guno nga bwe twagutandika mubeeddewo naffe paka ate otugutuusizza wano naye wano tutuuse si wabi era ye maama w'omulema agamba nti bannange oba muleke nnyingiriraawo ne tumugamba nedda kakkana lindako tusooke tumalirize agira abeerayo naye ye awulira essanyu limutta agamba nti nze mpwira njagala kuyingira nnyumba eno temugamba mami lindako tusooke tumalirize omulimu guno naye nga gwe mulimu wewulwe tutuuse tuli mu updates tuli sajjidiza Ekikunyu mpola mpola katubalambuzeeko neeno lino lyeddiiro munnange ennyumba ku musingi ebeera ntono naye kasita esituka ennyumba neegejja ennyumba yagezze okuva ddala ku musingi wali n'okugiyimusa yo nnene nnyo naye tetwejjusa famire eno egenda kukwera wano maama agenda kukuza abazzukulu nabo nga balina obulamu obweyagaza jjukira nti babadde basula mu kayumba oba babadde basula mu kazigo abantu nga 8 naye nga akantu kabasulamu ndowooza embeera nawe wagiraba agobedde story yaffe eno ng'embeera yo mbi naye otwogerera mu naku bunaku oba mu wiiki emu obulamu bwabwe bugenda kuba bukyuse kyenva nkukola munnayuganda kwe nga oli mu Uganda nga walaagadde okutwegattako okubeera nga tusanyukira wamu ojja kudropinga essimu yo ojja kuba essimu yaffe eri ku WhatsApp awo ojja kumpeerezako ka message ti SB4 njagala okuba joininga ku pate okujoininga ku pate okubeera nga tuyingira ennyumba eno wenna ali e Uganda tugenda kukola pate eri official pate okuyingira ennyumba eno nti mbadde gamba nti gwe ayaleetaze okutwegattako okuyingira ennyumba eno pate yaffe ojja ku simu yaffe eri ku screen yo ya WhatsApp 714 sindikako obubaka otugambe nti SB4 njagala kuba joininga entambula ejja kubeerawo tujja kuba n'ebyo tubulina pulaani nnene nnyo tugenda kufuna ebyokulya wano ebyokunywa music omusendekevu nga bamanye nti season gye tulimu munnange takukkiriza kukuŋŋaana naye tugenda kuyita abagenyi ab'enjawulo nawe wenna ali eyo tukuyise bannange jangu otwegatteko tusanyukire wamu ne maama waffe ono era nga tuwumbawumba bumala twagala naye okumwebaza omusajja oyo yakoze kyamaanyi nnyo okuva ddala bwe twatandika omulimu guno ye nga ye yeewaayo okutukwatira ebifaananyi n'okuba nga ateekamu ebirungo omulimu gwaffe gufaanane bulungi nnyo era omusajja oyo ye yeetagira ddala okuwa credit ne tumirako bannaffe abali e Bulaaya eyoyo mulimu abakulu abatusuubiza abaga nti SB4 mpamu ennaku nga 2 oba mpamu wiiki jakuba nga nsindika contribution yange muganda waffe era nawe tukulinze gwe wenna ale tukulinze omulimu guno tugumalirize bulungi ndowooza olaba wowe twogerera omulimu tugutambuzza waliwo omukyala yateekamu ttaffaali ddene nnyo naga nti temwogera ku ttaffaali eyo temwogera naki naye mumalirize omulimu ogwo era naffe bannange naawe tweyanziza nnyo waliwo omukulu eyatuwa amabaati omukulu oyo naye yatugaana okwogera ku linnya lye naye naffe tukwaniriza era weetegedde yatuweera ddala amabaati mangi nnyo kuba ne tubala amabaati 30 naye mugikomerera amabaati ne gagaana okumala
ne tumugamba naye wabula amabati ate 11 n'agamba munone ne tugenda ate ne tuleeta kwegamba bannange omukulu yoyo atubeereddemu nnyo era omukulu tweyanzizza tukimanyi nti gy'oli era weekola ki weetegedde tukimanyi nti gy'ali era yeetegedde omukulu tweyanzizza nnyo naye nga updates zaffe lwaleero bwesi wezibadde tuli basanyufu nnyo okubeera nga guno omulimu mwatutekamu obwesigwa ne tubeera nga ate guno omulimu tugutuusa wano bwe tuli singa simmwe singa tetuli wano naye era tukyabeetaaga kuba kati wano akaseera tutuuse ku nkomerero naye munda mukyabulamu siiringi tukyabulamu okuteekako kuno undercoat akabalaza kano tulina okukasementinga bulungi kayibwako seminti kwegamba ate omulimu negulabika bulungi nnyo naye nga tweyanzizza nnyo tweyanzege nze muzukulu wakabajja omugeye Ssebunya omwalo akoze ku kamera tuli Kikunyu ate tuuze ku maama ono amma omulimu ono we gutuuse batugambye nti oyagala kuyingira madamu Teddy agambye nti oyagala kuyingira ne tulindeko tubimalirize bulungi omulimu ogwo ate tuyingire ddala pati tukole pati nga nene nimbize twogerezeganye naye nga sooka webaze ku bantu abatubeereddewo bannange abantu mwenna abanyambye abampadde obuyambi okungulira polote namwe ngenda okulerera abaana bange n'okunzimbira gano amaka bannange neyanzisa mwebale nnyo mwebalire ddala byonkoledde mwebale nnyo mwebalire ddala ndi musanyufu ekintu kino mukituusizza era bano bangumya mugenda kukiggusa n'ebyo byonna bye munkoledde sibamanyi nammwe temumanyi bundabula byawo nze mama w'omwana omulema n'ebyo byonna bye munkoledde mukama abawa omukisa neyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala era buli kye muliweereza omwami ono akituusa bulungi nnyo era kyekikoze omulimu guno naffe okutulaba bwe tufaanana kati okay maama ndowooza mami muwulidde naye nga tusabe omulimu guno lunaku mbagutono nnyo tujja kuba nga tuyingira mami akabiri kwebale okay beera bulungi subscribe likinga sharinga video eno etuke ku buli muntu nze muzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya beera bulungi weeraba